Nzireke w'omubaka nga sinagenda mu basomesa bano. Mr. President yagambye bwe banaaweza obukadde 4.8 okugendera ddala n'agaana bwe tutuuka ku bukadde 7 wayagala okuddamu okugula. By the way, mwaba amasomero temwesunga nnyo nti nga 1 November gaggulawo ne January muggulawo. Eno ye condition. Bwe bunaatuuka ng'obukadde 4.8 tebunnagemebwa temugenda kuggulawo. Temuli mu lusuubo. Kati omubaka Namugga ani agenda okuvunaanyizibwa ku kino okulaba nga kuba bano tebalina control. Mwe obasuubiryo wa bannayuganda mwe ng'ababaka, what are you going to do okulaba nti 4.8 November atuuka ng'egemeddwa? Sente mwe muyina oziyisa, mwe muyina okussa gavumenti ku nninga eddagala libe nga weeriri. Bano bo bali more than ready. Kiki mugendo tukolera 4.8 etuuke November nga lumunga bagemeddwa amasomero abaana badde at least abaga waggulu. Fenga ababaka tuludde ndowooza ne obadde okyazanga wana ababaka nga boogera ku byenjigiriza nga boogera sectors zonna ezikoseddwa era nga bakulaga economy egenda ggwa tukoze tutya. Kakati njagala mbategeeze nti eggwanga nga litambula tulina gavumenti etutwala. Gavumenti eyina okuba njagala nkubula olaba bali president wayadaita false prophets. Kakati bannabbi ab'obulimba. Kakati njagala nkubuulire ffe tetugenda okusooka okukola kuteeka ku nninga ministry y'ebyenjigiriza kutugirayo statement butya bwe tulina okutambula kubanga banaleeta statement automatically nga ffe ab'oludda oluwabula tulina obbawabula tubeere nga eggwanga lyonna lirina clear direction. Kubanga nze singa nvaayo nga Namugga nentambuza message eyange Lulume n'atambuza eyiye omulala n'atambuza eyi kitegeeza nti tewajja kubawo uniformity mu message ekola ki etambula. Nze bannayuganda mbasuubiza ffe nga ababaka ba parliament tugenda kufuba okulanga tukozesa obukodyo bwonna obusoboka nga tuyita mu official leader of opposition okuteeka government ku nninga okuvaayo ne statement eri comprehensive butya bwe tugenda okuggulawo ebyenjigiriza. Eyo bwe banaagireeta ffe gye tugenda okusooka naffe okukuba mu ttooki kubajjukira bwe baleeta statement yaabwe we've given alternative statement. Kakati mbadde njaga kuwabulamu ndoza leader of opposition yandavu mweyammwe eri ready mutuyite ye egende mu maaso. Kakati ekizibu kye twasanze nga bonna bali bwe baba bakoppa kubanga bo ebyabwe byakaweerege nammwe aba experts mu education sector mutandika okutuyita mu masomero nange ni muzadde ffe tutandika okwewa way forward ng'abazadde njagala ogende Namugongo njagala ogende Nsuube headmaster baffe banaye mutuyite ffe abazadde tutandika okwewa amagezi butya bwe tugenda okukola ki omuteesiteesa ekizibu kye twasanze nga bwe nabagambye nga tutandika nti gavumenti ebintu byonna ebitambula legislation etambulira ku floor ya parliament ffe ne bwe tunajja ne bwe ne twogera bye twogedde nga parliament tetuteeyo tuba tumala budde mbategeezeza ekyomukisa omulungi nsonyiwa tivi eno gy'olaba abakulu balaba buli kiseera ekigenda mu maaso era ne wabaawo kyoyogera ekisasamaza bayinza okumpita oba okunnonako kyenva mbasaba mukole kituufu ddala balaba ne mu State House balaba ekigenda mu maaso. Yensonga lwaki nti nze nakugambye nti tulina bannaffe abalina obuvunaanyizibwa era kyovala nti ffe tuli ku alternative government oludda oluwabula be tulina okuwabula tulina okusooka obbateeka ku nninga bakole omulimu gwabwe ate mu budde kati we banaaguleeta nze nsuubira nga mbagambye nti wiiki ejja newankubadde motion eva mu mboka wa parliament twagala tugitunomu tugikube mu ttooki ffe twamibwa slot ku order paper sebo mbagambye nti shadow minister wa education yali weeks 3 nga bwebakiteekako bwe bakijjako tetumanyi nsonga lwaki naye nze bannayuganda mbategeeza nti solution y'ebyenjigiriza eryegi tukwatire wamu tuzuukuse minisita omubaka nga bw'ateekawo voice nga gyentaddewo olwaleero saba gwe owa private sector oli kuki n'abasomesa ba gavumenti abeefula kuba newankubadde babasasula sirowooza nti ekigendererwa kye basanyufu nnyo okubanga batudde waka nga babasasulwa nga abaana baffe tebasoma sirowooza nti nabo basanyufu. Tuteeke gavumenti ku nninga esooke tuwe statement eri comprehensive ku byenjigiriza bw'enaagituwa nze ng'omubaka kijja kunnyanguyira okusobola okutembeeta ekyo kinaba kikkaanyizibwako ku floor ya parliament. Ekyokubiri mubadde mwawulidde president bwe yatugambye nti eddagala erimu ligenda kwonooneka tuzza ku kiri nti 4.8 banaaba bagemye mutunule nti okuva bwe twatandika okugemebwa abasomesa babagamba babageme abasawo babageme abo bakistaafu bakowa era president nakulaga nti emabegakaawo ripooti yavaayo nti ate teyali ripooti mpandiike ssebo byali mu bigambo nti baagaana obbagema nkubuuza ministry of education yali evuddeyoko neetuwa statement etulaga lwaki abantu baagaana obbagema
era ekozeewo ki okulaba nti abantu bagenda obbagema bino bebagamba mbukaawo RDC bagende bakubiriza abantu babageme mwe mukutegera kwammwe okw'omutuwa bulijjo. Do you think that is a solution? Kankuweka information. Nze mwennyini nayogera ne Minister wa Science Honorable Msenero Monica. Yes. Nenkubira ne Dr. Cheng. Nga abasomesa baffe balayininze buli mu kifo kyonna. Waliwo bwe baali 340 enansana wano naye nga jobs ziri 65. Nenkuba ejjinja nga bali 420 nga jobs tezituuka 100. Kati wogambira nti abasomesa tebaagala kukubibwa ebbanga eryo lyonna kibadde kiva kuki n'okugamba nti waliwo eddagala erigenda okugwako libaddewa ng'abasomesa baffe babadde balayininga tuba mobilizing. Actually ogatta ebigambo by'omubaka n'ebya Dr. Wako ndowooza gavumenti I'm sorry to say nakyeyogera ekitali kirambulukufu. Mbadde ndeeta wano n'abakungu okuva mu gavumenti aba NRM nga mbabuuza ku kyokugema nga baga tunaagemesa ki ng'eddagala teririiwo. Kati ate bwe mugamba abantu nti baagaana obbagema bulijjo mugamba teririiwo baagaana bagemesa ki eritabaddeewo. Secondly erigenda okweexpiringa lyatuuse ddi okweexpiringa nga bulijjo abantu baagala obbagema eddagala teririiwo. Honorable